Yes, Shame Manja gemanya gamba so kumpita Zubeda byantale wali entala awo nyini wentula. Nze ndya ku ntalo, ndya ku mimwa. Era abayoma nti njogera nnyawe ndi abaana bafuna fees ku mumwa. 18 November ndi ku Serena Hotel Kampala omuzadde baguyita Namukwakula. Ken Erics, the guest artist, agenda okubanga azannya naffe. Buli live si screening yonna tugenda kubanga tuzannya live. Era abagamba nti tuze screening nedda. Tugenda kuba tuzannya live naye. Gender based violence. Kwetuli atengeera kyekiseera kyekimu ya Awakening Theatre. Ndi wano n'omugore mupya nnyo kapyata. Ayina eggono muwombeefu simanyi oba obufumba n'abumalako kuba bwetaaga bakibuli. Vivian Tendo. Omugole yasinga onyumira mu Gomesi. Omugole atatuyita ku mmere. Nabayita naye. Aye. Sanchez akimanyi. Sanchez yangoba ku mukolo yangaba. Sanchez gwe nawa kaadi zammwe. Sanchez yayambala bulungi natekako ne kooti ye ne muga Sanchez. Tugende ku mukolo gwa Vivian nanga baganya abamawulire. Naye omuntu omumma okuziika n'otamumma mmere. Sanchez gwe nawa kaadi zammwe. Ebyaddala era Sanchez yali answerable. Oli otya? Ndi bulungi mpazi. Ngoyogera mpola mpola. Ofumba buli butya? Bulungi. Laida. Wallahi. Okakasa? Ofumba? Fumba? He. Oyoza? Soza. Chani ayoza machine. Zikolerawo okaavu. Kale, okoza sikwagala. Kwagadde. Kati emmere osaanika oba omwami talya matooke? Omwami wange talya matooke, Mukama yeebazibwe. Omuceere gw'ofumba, chapati okuba? Ebyo byangu omuceere oteeka mu rice cooker. Nga gwefumba. Oyina kanafuma chapati sina kumaka chapati. Nkyazikoza ngalo. Naye ng'ozikola? Ezo enjala ezo zikola chapati? Nawe buno bwala bumpi. Ate okusiimula bikikoza bintu? Sibi wagenda okukola? Toli muddu? Nedda. Akameza kawera? Akameza kawera. Keeko. Naye wafuna omusajja alina ssente nali neebuuza Olimba. mangu ku myaka egyo. Gwe kakasa otya mbu alina ssente? Omusajja nze Vivian gwe mmanyi. Tosobola kumala gagenda. Kyagamba njagala nnyo. Akameza ka mutwalo. Kyagamba mbona watu ezimbe. Watu ezimbe akola omukolo ku ocean. Talina nnyo mazima saabala kasente naye abantu abasinga bye balowooza. Nze njagala nnyo karakita ye nga sinalowooza ku bintu birala byonna. Muntu mukakkamu, alina ekisaamu, muntu mulungi. Gwe, mbadde nkyakugamba nti omusajja ogambye alina empisa. Kale sijja gamba mpisa naye character wise. Mufaanagana yoyo omuntu gwe walootako. Yes, alinga his my male version. Kati awo mba mwetegeera. Yes. Okay. Ekigendererwa kye ekyokukolera omukolo e Nairobi wali otugoba? Nali sibagoba naye nali njagala amazzi ga bbulu. Ate wano tulina amazzi ga bbulu. Agose ga bbulu bulungi. Ga black. Kale amazzi gaffe ga bbulu oli omukwafu ate ffe twali twagala light blue. Ekifaananyi kiveeyo bulungi. Yes. Bulijjo kye wali oyagala nga weegamba we ndikola embaga. Kuba ndaba nnyo movies. Kati nali njagala nnyo embaga nga it's a fairy tale wedding. Fairy tale? Fairy tale ono olowooza totuteemu. Nali njagala embaga y'abazungu. Bagiyita fairy tale? Kale not necessarily naye kale nali njagala nnyo embaga nga teri too formal ebyo simaya kwogera speech ma tent zikomeri abantu batudde bayitirivu bangi ate bagambe musima safunye keeki bagende nga bakwogerera mwayambala kanvasi zamu ne tugenda nemukolera kati ono fairy tale gwogambye wabaako teiro oyagala nokunswaza nedda kale fairy tale oba nkivunula enkya nze kimayo okitegedde just olimu okumbonyabonya nange siri ndaba bumuvi naawe
mulaba mu movie. Mwakola embaga. Mwayambala canvas. Nenda abantu bamaalo. Bagamba ambala acha dress. Notekako canvas ne ngamba ako bakugete bakamanyi. Tebakamanyi to be honest. Balowooza tuli mu fashion. Kumbe maalo bega batawanya. Honestly, embaga yaffe twali tujagala nga eri very simple first of all. Naye nga tuginyumiddwa ate nga ekulekako memories. Nti nze nga nze first of all njagala nnyo amazzi. Ensonga lwaki events zonna okujjako okwanjula kubako kuba culture kuyina kubeera waka naye olaba kuteerawo ennyanja nedda tekisoboka abaana ba Diko abo ba Medic oyo Diko simwagala oyo w'amazzi simanyi akantu ne bakabanga amazzi n'abagajja mbiraba kale naye olaba bulimba olaba nti events zonna keba engagement era twali ku mazzi so nze njagala nnyo amazzi basically but for the wedding twali twagala nnyo the blue waters. Ella, if we could afford to go to Maldives, nga n'abantu baffe gye bali gye twaligenze yes. Nenga wali wabbeeyi ku bantu abalala be wali oyise. Ewe Maldives oba Mombasa. Maldives. Yeah, of course yensonga lwaki twagezaako giteeka wali close nenga walina ekintu ekifaanana kye twagala. Yes. Buli mugenyi gwe wayita ali egulira tiketi oba gwe wabagulira? Abeegulira. Bonna. Bakwano balina okuba nga balinamu ku ssente ne passport. Passport yo ino bango gina not for the sake of wedding. Oyinza ogyetaaga. Bw'ofuna omulimu awo nga gwa mangu naye ng'olina okugenda. Ate ng'odda mu kwenyolerako. Uganda passport by'ebimu ku bizibu bye twetaaga. Tujjukira nga tufunye emirimu netandika ottaga. Ate si kirungi olina obeera ne passport omukisa we gujja gukusange nga weetegese nze nange passport nagifuna nga sina nagendaga naye gwe wali muyimbi oba olina okuba nayo sawa yonna oba osuubira nti olina otambula naye newootaba muyimbi mubeere ne passport bambi olina mwana goli hambo olumu mbeegomba naye nemanyiramu mbeereyo ne munneegomba naffe tukwegomba nno ngeri gyenjasamamu nange mbeera njagala njogereko nga naye mama ebigambo bitono kitegeeza nina ebigambo bingi Vivian omwami ali atya mulungi obufumbo obuwulya ebunyuma mukyala Tinsley gwe walina olubuto mu mukolo luliwo mukolo kankibagambe olaba mu mukolo let me tell you gomesi zayo zaali zizitowa honestly nezigeza nze nazazitowa nga tetusaaga awulira leka mmaleyo kati ekitambaala we bakisiba kireeta olubuto nga lwa myezi ena kibeera luuze kati omuntu bw'akulaba alaba nga alina olubuto lwalimu katulwalagamu ate mmanyi nange kyembuuza leka kutulabisa abantu bagambye nti abannayuganda tulinamu njagala muswale n'ebigambo byammwe maristops omanyi weeri ogimanyi yo maristops kyeki ddwaliro baakuguka mu nkubanga abantu bakolenga alina olubuto n'obala nga tokyaluyina bazijjamu simanyi ekyo gwe akyogedde nedda kambabuli inze ndi muntu mukulu ndi above 18 nga kiri ligo lwaki mbanzijjamu olubuto munange era abantu bagamba nga kongs nga tulabanga gwakoze speed olubuto olugendo yitamu tebankuza we batyo sobola kukola mikolo lwakuba ate actually sobola kukola mikolo nga ndi lubuto emikolo do you know those emotions ozigateko olubuto ng'oba mugumu nnyo balaba nange abakola emikolo nga balina embuto bambi bakoowa nnyo okoowa nnyo first of all nze kyembelieving oyinza n'oba ne mood swings oyinza n'obutasanyuka ku mukolo gwo because simanyi naye nze ndaba nga I can't handle those emotions so abaga nti wali lubuto ffe twalaba obubi oba yali laavu ng'ogezi nalinge ne kati nwanisa bulwanyisa weight nakwati waliwo waliwo wagejjira oba yali musajja kyoyo bakwate twagala kunyumya nnyo nze sirina x yadde n'ogwa mukyawa bibi nange sirina x sirina x yadde no nange sirina x sole bwebityo bwe biri eno Uganda sirina x yadde n'ogwa yadde n'omu era babayo omuntu agamba nti x wange aleeta obujulizi
alete obujulizi ng'omwana ng'emikolo ebintu bwebityo. Olina either oba n'omwana nga tulina omwana oba nga twakola omukolo awo oba ex wange. Ekitali ekyo mba sikumanyi mukwano. Obubbi bwamwawe bwatuuse. Tetuganye kale wafumbirwa naye ate n'abalina kye bakukolerako mu bulamu bwo ba appreciate. Of course abalina kye bakubanga bakulaga future. Kama wafumbirwa oli virgin. Oyo mwana Sanchez omanyi alina omumwa. Zabula empya saagala kwogerako. Naye bw'aba yayagala nze nkikubuuza. Kiva mu kamwa kange. Kitwale nti nze ndi mmandwa. Njogerera ku mutwe gwa Sanchez. Abuuza. Lwaki musaba omuleka mu maziga amayitirivu? Nze tewali muntu gwe nali ndeseeko mu maziga. Olimba. Ziga bbinyo nga lyakulondedde. Naye lwakubola bayakaaba era ne bakuwasa. Gwe mwamulabako ng'akaaba sinze nali mukaabya. Yakaabiranga ewaffe. Ewammwe ewa. Zubeda njagala bakusange mu kkubo bakubuuza ebintu. Ate nze seewozaako. Nema njogedde nga kiwedde. Anyway, this is the thing. Ebyaddala mba mwamulako ng'akaaba. Sinze nali ensonga. Wallahi. You girl, you are dry. Teega muntu mulala yali amukaabya. You are dry like this chapati. Wakati nze omuntu mba mukoze ekyo mukaabya. Womweka wamukyawa. Nze sikyawa abantu. Wafumbira naye ma. Pasina X. Sirina. Yadde bagumye. Ne mu kamera era akweganye. Sigera kwogera ku bintu ebyo kubanga saagala bizibu. Yafuna omukazi. Simanyi. Tukoze tutya okulanga omwogerako muwayiriza. Asobola muwayiriza bambi musajja mulungi nnyo. Muntu mulungi. Ebyaddala. Ne Vivian. Sirimba. Bw'oli omwombeefu ewaka. Lwaki tuyinza okuba tuli eno tugamba omwana waffe ng'oli eyo okyunya omusajja. Sobola kyunya musajja. Omuntu gw'okyunya oba tomwagala. Omusajja wange mwagala. Amazijukira gwe wagamba you were virgin. Nakatinkyali. Nakatinkyali. Ku mbaga temulina kye mwakola. Omusajja wange mugumiikiriza. Ffenna tuli bagumiikiriza. Webale kwekuuma. Ekyo ekintu si kyangu. Si kyangu okwekuuma okutuuka wano kubanga okyali mbeerera. Si kyangu era nsaba abawala mwenna mundabireko bannange. Temwepakusa. Wano we tulaga tugenda kufa bannange. Kati abakazi muli eyo. Ate bagenda kuyomba. Bagenda kuyomba bagambe nnimba. Naye. It is okay. Kasi webale kwekuuma oli good example eri abaana abato abalala abajja. Abaana abato balina okulaba ebintu ebituufu. Omwami aliwa? Gyali. Yazzeeyo. Anti batugamba omwami otaliwa. Gwali. Ali bintu bingi. Kati abantu baali bayomba luli. Oyambala otya bw'otyo ng'oli mukyala pasita. Nina akagoye awo ke weesuna. Anti ekirungi nze siri mukyala waabwe. Nze pasita wange antegeera nga bwendi. Kati bo baba baagala bayambala biwanvu. Bambale ebiwanvu. Pasita wo yakutegeera bw'atyo. Yes, nze yantegeera bw'atyo kubanga ya approachinga nga muyimbi. Nze ng'omuntu personally, of course nina ate bye sitasobola kwambala. Not because I'm married, but because ng'omuntu mba mpulira nga I can't be comfortable. Okitegeera oba engoye nga zi-exposinga nnyo skin nedda sisobola. Naye wabaawo eziri moderate. So obumpi tabulinaako buzibu? Abantu batuuze ku mimwa gyabwe. Kubanga this is the thing. Omusajja akeera ku makya ayinza obba yalina ideal person we gw'ayagala. Kati omusajja bw'oba oyagala omukazi mumpi abawanvu baleke bayitewo. Bw'oba oyagala munene tofuna mutono ate n'omugamba nti nno waaye yongerako kaweight. Abantu tuli baji. So it's the same thing nti era omwami wange singa ali ayagala abantu bali decent nnyo gye bali.
Yebali wano tulina. Yebali bangi nga babeera beebisse all the time. Oli kunze nkulira. Neera teyatulonda n'alonda. N'alonda nze nga byenyambala abimanyi. Nkwagadde. Amakulu tubeerewo nga tumanyi nti. Tubeerewo nga tumanyi kye twagala. W'abantu. Ojja siganga egwe Vivian. Olina n'omanya ky'oyagala kakiringa nze. Nze nali nga manyi era kyenjagala. Nagamba wano eno nyina interview gye nakola ne ŋŋamba nti nze saagala abavubuka bato abantu ne babikyusa simanya ayagala bashuga daddy biki but I knew what I meant nti njagala omuntu asingako obukulu. I don't even have a reason but I feel like nsobola okurespectinga that is one. Ate nekiramba feeling safe with you kati bw'obanga oli specific olina ekintu kyoyagala tofuna ate atali ekyo ate otandika okwagala okola ki omukyusa you know. Lwaki abantu balowooza nti kino ekigambo kyogamba nti nze njagala kufumbira musajja mukulu wakyogera before kati mbu bwe waleeta ono omusajja nga mukulu ne bagaa wali weewolereza ogenda otukubako omusajja wo mukulu. Nali seewolereza because omuntu amanyi on a personal level akimanyi aba akimanya like that's my type. Honestly, that's my type. Myaka 25 toyagala. Tagala. Abo mbanga balito bro. Nze nzirawo nerege n'akaana. Lindako. Buno obwana bonna bulito bro. Buba bulito bro obu Sanchez wonna. Bulito bro. Nemwe Vivian yazze. Sekulimba. Kati abantu bwe bagamba mbu yali yeewolereza. First of all, omusajja wange abaliyo ku mikolo. Nze nalaba nga atali mukulu. Muhank kyekigambo he's a hank honestly. Namulaba. Yeah. Muhank. Yes, he's very humble. So abantu bagamba mbu nali neewolereza singa nali nfumbiddwa omuntu naye golaba nti muzeeyi it would be understandable but yeeyo first of all nze ndi mukazi. Yes. Oyo omuntu wote gwali weetaaga. Nze ndi mukazi. So ate mbelivinga nti nkula like nkula mangu. Omuntu yandaba 2 years ago we bandaba kati bagamba nenga okuze. Kuba nange nakulaba ddange olikaana kati. So omuntu akusanga nagamba nenga okuze kati bwe nfumbira omuntu nga nsinze emyaka 2 kitegeeza after those 2 years ngenda labika nga nze mukulu ku ggwe okitegeera ate bw'ozaala y'akaana kamu nga bikyukira ddala ogenda okuddamu dde mu shape nga kisoboka naye olwawo ozadde oyagala kati ate naddala mu abalirigo oba tolina nnyo g'ogenda ekyovaala n'embaga twalina ogikola nga akashepu tekannabula nyinza ozaala omwana omu sente mwazijja wama mu speed mwali mubitegese oba eno engagement kwanjula ova mu kwanjula tuyingira mbaga nze nanti kyovaala nakugambye kyovaala abantu abagamba nti simanyi ekimu ekyekikumi tekisobola kukola egyo mikolo. Omusajja wange twakola emikolo ng'ali ready okuwasa okitegeera byali ali ready. Amiina. Sobola bagamba wabala akasente ke balimba olaba Zubeda kino kimu eky'ekkumi. No, that's also wrong because like pastoring nali simanya n'ekirala ogwo si gwe mulimu gwe honestly. He's not like it's not a profession. Being a pastor is a calling, it's not a profession. Kuba yalina emirimu gye gy'akola emirala. So abantu bakwatako kino kyokka kye bakwatako ekyo cause besides that simanyi lwaki abantu ekyo kye basinga okukulembeza si kibi obeera pastor but then abantu bakidrivinga mu direction embi okitegeera. Omwami wange is a pastor by calling not by profession. Nekirala omuntu ali very kind nga bwe nakugambye nti naye ate abantu febe tebabikulembeza tolina gwowulira nga agamba ayina organization y'abaana bayamba. No one says that. Bakulembeza ekyo but that's okay, that's not right. Pastor naye nga si nti gwe mulimu gwajjamu sente. Tolinayo mujjawo? Mujja wange bw'abaayo ng'aba alabye ennaku maama tomanyi simanyi nze
anyumiza ne mabirongo ebyo byennyini gwe naye ng'oyinza ofumba ne mujjawo yasi singa olunaku lukyalimu omwami najja n'owulirayo nti omwami waffe omulungi ayinayo sisobola otambulirawo newe mbanye n'emyaka 5 ogenda iye lwaki olinga nze kubanga mba abantu abo balimba bagamba bwasa okugaba n'omusajja tekiri ekyo just abantu baba balina akazoole kaba kazoole bagamba bagamba mbu nimba like tosala okujjako ng'omuntu tomwagala endange kyenabagamba omuntu oba tomwagala you don't care whatever they do naye omuntu ng'omwagala you can't share like tosobola better okay with sharing someone that you love ne bwe giba myaka 5 oligenda nange omanyira ava erina weetabukamu ng'ekaddiya kituufu nze olaba kati olaba olunaku we lukyanga omwami akupakizaamu awo ku luyi ati laba ezibeda ebyo ebyoluyina biki ezo nsonga ndala ombuuza yes ate n'oluyina kale I don't like violence. Yeah, violence violence is really not good. Anoba tomwagala tokuba muntu mpozi nga gwe muzadde we. Yes, bazadde baffe bonka be balina otukuba. Si muntu mulala. Si muntu mulala. Naye ogaba n'omutima. Because toyina ng'ejo nkakasa nti nno njagala ate oyagala n'oli. How is that possible? Don't mention it. Toyagala nakiwulira owulira obujiji owulira nga kimu kiyise mpulirawo obusungu music osirise music nkomawo just badde busy tonna tuwayo kayimba ka mukolo manyi we tuva mu mikolo egyo laava eba waggulu enyimba zonna ze tuyimba ziba za laavu nenze enyimba zange endala zonna era za laavu anti alaweeka era bali bakwana nedda ate nga bampandikira buwandiikizi bamanya anti naawe obagamba kikyo sibagamba enyimba bazimpeereza nga ziri redde zirina mu demo noyisaamu nenzikola we mba ndwagadde batugamba ogenda Bulaaya mu Amerika ani yakugamba tulinze mbu omukolo olugwa era njagala musembe n'ebigambo byammwe nga yamwasemba n'ebintu omukolo olugwa bwe papa bamutwala omusajja eri mutuuze tayinza kubeera eri nga none bwabeera eno long distance relationship ogiraba otya gwe abantu abasinga tewangaala okolima kuba omu ab'ebweru balaba nga be bataba mu nsobi gwe we Uganda gwaba mu nsobi gwe iwo kikitya relationship yaffe ekituufu teri bwetyo mwetegeera omuntu oba omusobeza you apologize naye bw'aba alina kyakoze naye etonda tekiriiko nti relationship yaffe terimbu nti nze ndi bweru gweyina okunvunamira no bwakubira n'otakwata tekimunyiiza kubanga era ebiseera ebisinga we mba ndi mu position ey'obutakwata simu aba akimanyi osooka mugamba communication is the point like tekitegeeza of course is not a guarantee naye nze ndowooza relationship nga temuli mu kifo kyekimu ekiba kibakuuma is communication so when you don't communicate then omuntu ayinza okumisunderstanding okitegeera we tuba tetunnafumbirwa basereebo tuba n'abasajja bangi ababa mu inbox kati ne batugamba singa weekola ekintu n'olaga omukolo oba n'olaga omusajja audience y'abasajja bonna ekola ki egendera ewo kiri kitya kuba bamanyi okugenda ng'omwaka mulamba nga tebakunyega nze sirina buzibu kubanga siri nnyo omuntu ayagala attention teweeguya I don't like attention honestly so njagala nsigazeeko abo ababa basigaddewo kuba atimanyi yes abagala okgenda nga bagenda kubanga woba wafani wange silowooza nti obeera ompagira mbu because oyagala kumpasa abasajja mbu baba bawagirako kuba baagala bawasa kati lwaki tebampasa bali baba bakyetegereza nze aba bakyetegereza saagala abeera tali shuwa kyayagala abeera tamanyi kituufu kyayagala tebikusala gwa eyajja nga ali siriyasi nga ali siriyasi netutegeeragana okusinga ate okuddawo okwenyola n'abantu awoza simala tali shuwa why aren't you sure naye Vivian oneekuuma ajja waatali oneekuuma nabano kuba gwe okutefulaga yaffe y'abaana abannayuganda abato abaakafumbirwa mu industry ng'ate omusajja tali naye kumpi awo oneekuuma neekuuma nnyo nagambye ndi tukuteekeko security
newe mujinta by the way nkankubira ekintu kimu musajja wange alika alina wabeera nawa FBI unewano wendi akimanyi naye nkubuulira naye mba nagenze wantu nga saamugambye aba maagent oba ntrackinga simanyi kitegeeza gwe buli kyokola okimanya nti bandaba ati munnaye bwewe siriwaza obulira otya muli ng'ogamba omusajja wange mpulira bulungi honestly cause manyi bwe tubigamba ano abantu bagamba mukudaala nedda era ddala kiwulikika bulungi nze nga nze kimpuliza bulungi kubanga saagala kunkukusa to be honest saagala kunkukusa ate nze saagala kubeera na muntu nga you a secret because lwaki onkukusa kitegeeza olina b'oprotectinga okitegeera ayinza okuba tannakukakasa nga lwaki oyagala kunsoma nga degree omwana ono oba olina obeera sure kyoyagala kyovala wemba siri kyoyagala you free to walk away gwe tulina ennaku zino engombo y'abakyala abakyala ennaku zino bateeka mu basajja ensimbi yaabwe yonna kati olaba nga bw'ogikola mu muziki yonna n'ogiyiwa mu mwami yonna n'ogimuwa nga tofuddeeyo omwambaza omuliise ennyumba weesasulira osobola obikola nedda sente zange nzaagala oli mane minded ensimbi y'ekikyala omanya nze omuntu alya ku sente yange oba wa mukisa kyogamba mwami tosobola muwa ku sente no actually this is the thing but kiba like wabawo omuntu for example nze kati we are married okimanyi nti baawo ddala kati yes so I can come in singa tuba tulina financial breakdown yes nsobola to be of help because at the end of the day nange kiba kinyamba sinza kusanyuka nga bba wange alina kyeyeetaaga okumaliriza naye nga sente is the problem ate nga sente ezo nkola ki nzirina naye kino ekintu kyogamba mbu financing omusajja tekisobola ate singa awa husband leero zigaana mwezi gumu 2 3 nga gw'okuttemu ne muyingira omwaka osoweza omwaka nga okyakuttemu wemba nzirina nsobola this is the thing nsobola obeera of help naye sigamba nti n'omuntu nze mu financinga okitegeera nti nze mfandinga obulamu bwe nedda ati kyetugamba ayinza okuba aweddemu ddala nga gwe olina omufandinga n'abeewaabwe kuba kubajjukira abadde yeefandinga n'afandinga n'abeewaabwe kati oba omukuttemu okwata n'ebizibu bye byonna nze kyenyinza okugamba omusajja wange tasobola kuggwamu bw'atyo amiina tukitwala mu linnya lya yesu amiina kuba nti kyemmanyi obugumiikiriza obwo tobulina obumukwatamu omwaka ng'okakasa nnyo no omanyi engeri omukama gye yakiteekawo ng'omusajja yalabirira kizibuwalira omukazi okukukwatamu omwaka naye abakazi ennaku zino baseponsalingira ddala abasajja kituufu balaba bwagikola bali wano batukaabira balaba ku social media naye nze mu maziga ag'enkaaba temulimu ssente y'okugiwa musajja tekisoboka I can be of help naye so ekyo nti nze financing omuntu yezo sente nga nzijjeewo tokola nkola naye ali mu music yenna oziteekawo ate olowooza nno music nze nkola music ate zidda mu music kati olinayo business endala ntunda furniture yeah I deal in furniture be furniture hub to operating la online tetunnakola showroom naye maybe nga tumaze studyinga embeera ye Uganda exactly kuba this is the problem bw'okola showroom ebintu n'ebbeeyi ekyuka kuba olina okubalirako rent so kitegeeza prices ziba zijja kyuka lwaki furniture mirimu gyonna omwana w'obuwala furniture basajja olimu olusajja sajja well nze saagala nnyo bintu by'abakazi obvious nekirala nali njagala nnyo okukola business ng'etargetinga gender zombi si bino nti ate ekintu kyentunda kyabasajja oba kyabakazi nali njagala nnyo okutunulira ekintu nga anyone can need it ennaku zino abantu bazimba nnyo amayumba of course omuntu wazimba ennyumba aba tayagala kutwala furniture wa apartment mu nnyumba gy'azimbye yes so that's why I chose era biva bulaayi ebyo si ekyo
Kisinziira. Importing knowledge. Ebimu bibeera imported, ebimu babikolera wano. It depends on budget ya client. Yes. Webale kola. Baana bano tebagala kola. Baba bagamba kasitani mu industry. Nakozesa kyennina ku mubiri. Webale kusalawo munnange naye era n'omusajja ayika akuteekamu. Of course sinza kidinayinga naye era bateeka mu bantu ng'oyina naawe wooli. Cause omuntu si kyankupikinga from zero. Na kuteekamu cause we bakusanga ku zero era nazikuteekamu abakubunkenka bagamba naye ono bwe nzimuteekamu zigenda kunsala you know naye bw'oba onsanze already nange neeyiye ebyange kitegeeza gwe Vivian abasajja mubajja waabo mu America gatubeddeko online tetuvaako ffe boolaba kuva ku matirabayo abayo zibeda anti tosobola kumunoonya musajja musajja yalina okunoonya gwe tolina munoonya bw'omunoonya tajja kuvaluinga oba oliawinga kamesagi omusajja bw'omunoonya tasobola kuvaluinga nga kuba gwaba bamuyiribye kati lwaki aba akweguya kati bwakuyiriba nakuweereza message omanyi otya nti ono ali serious oba omulaba omulaba with time omulaba kubanga wali abasajja abasiru Wala akatandika okwogera naawe akugamba ebintu eby'ekisiru n'ogamba laba kino. Nange n'owuliranga n'essimu yeekutamye. N'owulira obusonga. Nakyo nakyogera ebigambo eby'ekisiru. Ebitakwatagana so. Olumu kirumbanga ggwe embeerera. So omuntu ali serious omulaba with time. Byayogera oba plan ze n'ekirala kati nze personally. I'm moved new. For example, olaba mwami wange we natandika okwogera naye nga buli kintu kyayogera it is us okitegeera not I kiba kitegeeza ondaba mu future yo mwendi mu bintu byo mwendi naye waliwo omuntu gobera naye ayogera simanyi ngenda kuzimba wali ngenda kukola kino I mean, we are together naye ate ondaga nti mu plan z'olimu weka. What's the point, you know? So, omuntu kale ali serious era omanyi online dating sinyangu oyinza otomera kituufu n'okutomera of course kubaamu naye nze ndowooza omuntu omupima that is the word omupima mu byayogera yes byayogera byakola and things like that kinetagisa bbanga ky'okukkiriza ku online anti gwaba okukkiriza nti waliwo akatabo kalina family ngoberere no step wetinewek nedda batugamba omusajja bwakwana mutambuze olindako okukkiriza ng'omwaka mulamba aneda kale nze this is the thing nze kyemmanyi relationships tezirina formula waliwo akkiririzaawo ne bawangaala waliwo alwawo ne mwawukana nga mwakatandika okwedetinga so tekirina formula oba okkiriza after a year oba after a day it doesn't matter kati okwegatta kuno kuba kwa ddi ate nze mbeerera nze mbeerera nze gwobuuza okwegatta ekintu kyavagine bannange otulowoozesa nti bakyali bangi tuli bangi nze nyina bemmanyi tulinayo yadde kasho ka Vivian sure nyina sooka nenyongerako ku music di mwaka guno tusubireyo akapya akapya kagenda kujja nga tegunnaggwako mpozi toyina management wagoba bamenya nedda bangoba bakwana no mu byensobola okwogera ku management yange gye ndavaamu ekyokwana tekiriimu no I think bo ng'abantu they are really disciplined men bajja mu business oba baali bansaasira I don't know but okay si kunsaasira naye kyeŋŋamba bambi they are really disciplined men era mu issues ezatwawukanya ekyokwana tekiriimu ebyo weebityo kuba ensimbi yaabwe ekalubamu okola nnyo nga ate balaga nti be basinga okukola ennyo kati management togenda tosubireyo kufuna management ndala sirowooza kuba ate wenfuna management endala mba ngenda kubamenya
Lwaki? Wafugyemu ku lugezigezi? Si lugezigezi naye kati ndaba nga like attention yange eba divided. Kati nyinza olabika nga abamalire obudde. So gwe toyagala gundi y'okubanga etambula? Etambula. Ne kati etambula. Oba bbaawo yagenda okumanejera? Bange ya music tabimanyi. Naye ajja beera supportive wemwetaagira. Suubiza ku bawagizi nti akapya kajja, Vivian akyaliwo nnyo nnyo. Mpozi omwami taliiwo, mene yagamba gye mu show yange mu November. Onaaba wooli oba ojja kuba mu America? Nja bbaawo. Ojja kujja? Ngenda naye muleeta. Ajja kuba wali? Kale mujje mulabe ku show. Eriyo 18th November ku Serena. Tugikubyemu stamp. Amiina. Kati njagala osuubiza abawagizi abagamba nti Vivian awummudde nnyo, tumumisinga kuba bannaye tunyumirwa ennyimba zo. Naye owummudde. Ndadde just mbadde. Toli ku pressure. Siri ku pressure ate n'ekirala. Mbadde mu honeymoon. Kati music agenda Kati tusuubiriza abawagizi nti w'oli nnyo ate bange wendi nkyaliwo Vivian Tendo nkyaliwo music omupya ajja waliwo akapya kendeeta. Amiina. Omwezi ogujja ndeeta oluyimba olupya olwo ndubalekere mweyagalire kwolwo nga bwejja kuddamu otuweemu. Kwegamba Vivian yakyaliwo mwezi ogujja bata oluyimba olupya. Ebintu si bya pressa, talina mugoba. Siri mu misinde. Atalinako ebintu bingi. Omwami abaana. Abaana bali? Tulina abaana. Baana bali? Bali bayitawo ku Gloryland. Mubende. It's a kids organization. Obadde otidde? Obadde onzise. Nti ate wakola otya? Nedda abo baba baana baffe. Abaani? Abaana. Babeera baffe. Mulina gwe tekamu ebyo bintu by'abakazi byagundi. Mulina abaana be mulabirira oba omwami alinayo abaana ababiri? Mami wange talina baana. Amiina, mwe bali kulabirira abaana b'abantu. Obadde onkuti? Baba baffe. Era. Kyova olaba nyinza n'olwawo okuzaala. Tulina osooka ne tukuza bali. Awo omubbira awo. Abo bala. Bye.